Ndi bulungi sebo gamba teso. Ki ekiriwo? Ndi awo wentyo era nga wondaba. Kati owulira otya munda muno mukamwa okuvula bakuba ekikonde? Mukamwa muno okuva we najjamu waya nga nfunye ku bujjanjabi naddamu ne nsobola okulya ku mmere naye ne nemerera wamu okusanyalala olw'ensonga nti waliwo amannyo agasigala nga gawanvuye nga geetaagisa okuggibwamu. Baakujjamu amannyo? Natuuka nga sikyasobola kukola kiro ng'oluba luzimba buli kaseera ne ngenda mu ddwaliro ne banjjamu amannyo 2 ne baŋŋamba nagana 2 galina okuggibwamu. Naye nensooka neninda kugenda okugajjamu kuba tegannuma naye nga go buli kaseera era wondaba nga nnuma emba nti tewewuunya nti oba kyolya izo gamma omwana mulogo oba musezi mannyo ago agayitamu era ageetaaga okujjamu ge baŋŋamba omusawo geetaaga okujjamu ge gandeetera okuluma embeezo naye nkyalinzeko kuba siina kasente kagenda kujja mu mannyo oba teekamu gapa malala ga plastic. Yes, aye kati twabyongeramu tukola gym ne tukola boxing ne kickboxing byonna nobireeta nobiteekamu. Gym mbadde size kusitulamu nayiiya n'emikwano egyanyambako ne bansondera kasente nga balaba sikyasobola kukola kiro ku bbaala ate ne mulisikize nali nkoleramu nga ndi mulwadde nenjiyayiya nenfunayo akafo kano wensobola okuyiyiza 10 nenzigulawo ku makya nenjiyaayo n'ofunayo 1,000 n'ofunayo 2 wentyo mpola mpola. So tugambe kati nayo kati oyina gym eyiyo? Yes sebo. Otraining abantu okusitula ebizito? Ntraining abantu okusitula ebizito ne training abantu okusala weight okola embuto 6 packs kwegamba aerobics ne bodybuilding ne powerlifting byonna mbikola wano ne boxing ne kickboxing kuba abakochi abakola kickboxing n'aba boxing bonna mbayina. Vox nafunamu obuzibu n'aba Vox natuuka n'endwala nga oluba luno nkugambye lwazimba amannyo gano 2 ne bagajjamu. Natuuka nenkola ku Vox kuba okuva bwe nafuna obuzibu nasigala nkola nesobola ow'omulimu ekitiibwa nga nnumizibwa naye nga nkola buli lunaku atist nga nvaayo obudde nga bukyali wemba nnumizibwa wemba sulumizibwa nentwaliza ku budde naye ngaera ntuukayo ku mulimu obutasobola kugusuulawo. Naye natuuka nenzimba nennumizibwa nga nkola ntudde nali ndyawo Vox nengoba nembabuuza ensonga lwaki mungobye ne baŋŋamba sikyayagala kukola. Nembabuuza mwe mwakalaba abantu bameka babakolera nga balwadde ng'oggyeko nze oli ne walwala musujja atuula ewaka wiiki namba n'agamba ndi mulwadde naye nnumizibwa obudde bwonna oli asobola n'okunkoonamu oba omukono oba olukokola oba nakoona nga tagenderedde n'oddamu n'ofuna obuzibu naye nze nkola. Kati kilwaki mungobye lwaki temuŋŋambye nti lwaki okola otudde ne mumbuuza ne mbabuulira ensonga ne baŋŋamba ekyo twamaze okisalawo toddamu kukola nga management. Ngo obuzibu wabufunira ku kifo ekyo kyennyini? Obuzibu nabufunira ku kifo ekyo kyennyini mu kifo ky'okuŋŋamba nti oba tukuwadde akasente weekati genda otandika obulamu basalawo kungoba bugobi nga tebalina ne kye bampadde nga ne ssente zemmanja naziryako ebyokulya ewaabwe nabyo ne babisala ne bampa ssente nga za bitondo nesibanyigira nesikitwala nnyo nga kikulu neŋŋamba kubeera abantu ba bulijjo bamanyiwe batyo nennindo osanga Mukama alinnyamba nenfuna wensobola okwemulugunyiza. Effujjo lya alien skin abasinga bayinza okunyigira naye we babeera abanyigira nsaba kunsonyiwa nti olunaku lwe yagende wa palaso abasinga bakitwala nti palaso yali omukyamu era alien skin baamukubira simu gende wa palaso ku ffujjo lya alien skin nga nze wendimanyi oba effujjo lya gurupu ye alien skin yagenda ewa palaso n'abantu bali basatu ku bana bali awo nange sijja kugamba nti nategeera omuwendo omutuufu naye nze ku kyenafunako nti bagenda ewa palaso abantu 3 ku 4 n'ayagala okukola effujjo. Kati oli mu kwagala omulaga kiki kyalina okukola ekituufu musajja wattu kyamufuukira ekizibu. Nze siri muwagizi nnyo wa palaso naye ate kyandeetera omwagala kuba yali alaga
alien skin ekuba etuufu yali tagenderedde mukuba yali ayagala mulaga kuba tuufu kiki kyalina okukola asobole okufuna mu talenti ye.